okuva bannaffe abakazi ono natera Uganda Cinema Studio 20 tunagambye nevudde Kalangala District bannaffe ku mwalo gwe Kasekala Muteko International Film Production ne Kasekolo branch Emutebi Ronald de Felamo tugenda baseranga tandika butandisi Kamusime Ariet akomwene mchunde kyokubiri kasiri John Basuko Mutebi Ronald nga mwana mlenzi bamutegera Inspector Kasase na makura resting akwiriza nga Mama Faruku Lukwago Shadiki tugenda maso atenga Rebecca Shaku naye nga muzanyi mwene etandika Segu ya Charisi Sangale keto jisubwa atenate mu filimu kyeno omweso gwa Nambi kitundu kya kubiri Kalangala project mwalo gwe Kasekolo nagambe gye tusinzidde okubeera nga tukutuusaako ate nga gyevudde omanyi okuwulira emiranga gy'abaana nga bakaaba kati wetwakomeda n'ekitundu kyaffe kiri ekyasooka bino byasanzeewo abaana baali babuze ejjukira mbadde wabweru era bamaama baali babulwa abaana abwe eddoboozi liri wabweru ku mulyango omwami gwe babagamba okujja okusinkagana oyiraba bagenda maaso bamulaga emmwanyi ze basangawo bwereere ezo size mwami ndowooza olengera adde ogenda maaso okubeera nga onvunanira bwereere ezo size emmwanyi zo mwami osanzira nyombesa ono kaati ono bamusanga ayombesa mukazi we ng'alooza emmwanyi omukyala ali agenze maaso n'okubeera nga aziwuutamu ebinyoobwa nesalira ku magezi era ngende ow'omusawo yababulira engeri gye yeesalira amagezi ŋŋamba tugateeka abaana we bali basoosula era omusawo we yamugamba nti genda okwate amatu g'emmwanyi 3 g'oba ogula buli limu oliteeka omwana yenna we yali asula buli mwana we yali asula abaana bagenda kubeera nga baddamu okulabika jjukira twawulira bagamba abantu bano balina okugenda ewa mutenza ggulu yekka nga yayinza okuyamba okulaba nga abaana ano baddamu genda maaso n'okuba nga balabika abaali babuze ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso nagamba ekitundu kya kubiri akyali John Yanguwa baba bali wano ogendolengera ekinyanfuula ne kiva mu ttaka entandikwa firimu egenda maaso saagalo gisubwe ate na 10 omweso gwa Nambi patu kaakati okudda eno sengooba gwerooja muvubuka wayiga okumanyira abantu ku kyalo kuno kwonna bakimanyi nti okwata abakazi nagaana okumanyira gwe kankubuulire omwo mwolangira obulevu obwagaana okumera tomanyira ano gwosiri wala ye mwana mulenzi sengooba Mutebi Ronald oligiro n'emuzi kale era ogenda okudda eno mutaka akwate kubo najje wa mutenza ggulu era jjajja obweddambwe amulinze nga nkuba laba jjajja bw'atunula atunula ng'olukwayaaju era mugamba yeebaze balubaale kubanga abakazi bali baba kubeera nga yebasoose okujja ngono si yasoose kibooko bandizifunye ku bugere kubanga lubaale kyeyandibakoze oli ose noyangwa nojja kalirako kali kibooko singa ziba babina jjajja yono gubayita mutenza ggulu yayinza ogenda maaso n'obayamba bannaffe okubeera nga bakola ki si waliwo akantu akeeru owulidde ejjajja genda oleete amagi 15 atandika omutuma emboobo amagi 15 eta ejjajja ebibanga byebyo muzzukulu munaayambibwa ejjala tuyambe era kyekinde ekyali tandika era nga tugenda maaso era byemutuma musajja wattu ng'asalawo ekeri agonda kuliko n'emboobo jjajja togenda maaso nakubeera ng'omukuba mugongo ng'ovaayo olina okuvaayo ekyenyumanyuma ono omusajja gwe bayogerako ow'ebbango naye ddala golooza oli wakabi gwe sengooba ku kyalo kino sengooba omulungi wa bonna oyaga atandika kumanyira mulungi waawa gwe oli mulungi ng'ofaanana oto wena otunula ng'omukebe gwa langi kumanyira olimu amagezi golego obukofiira ozo oli wakabi obwambala tomanyira nze sengooba ndi mulungi w'abangi oli bukwase bw'abakazi sengooba ku kyalo okwata obwana obuto n'abakazi bonna olina otunulira buno obwana obwakamera amannyo tekanayigana kunaaba kajja kamanyira nze tomanyira tukyagenda maaso era nga tandika butandisi kati okudda eno waliwo omuwala yali asembedde jjukira alo gwe bayita maama Lutuule kati ono maama Faluuku mwana malanga amulamusa bulungi nnyo
azaga mwana mwala agala Faluku nga maama agenda maaso amwalira bulungi nnyo akakeeka ye mutakooli eyagezeho okulonda ekyetaano ne kifuuka engege kaakati muli mutya munaye mwana muwala wanenga mukulika amakubo yoviriddeko wa yeggwe Faluku gwe yaŋŋamba nti alina mukwano gwe ye maama yenze era nze muganzi wa Faluku asansa okulaba Faluku nze maama we kati maama yali yawulira dde omuwala abonyaabonya mutabanyi we kati njagala owulire nanyini bisiraani aba yakamala omugamba maama yenze wulira maama yamugamba gwe nanyini bisiraani omwana wange omumesa ebisiraani abawala bamwakula mutya maama muneesiina bisiraani mwagala okola ki omwagala mutabanyi wange omwagala nnyo kumbe gwamuyira ebisiraani maama wabaza ebisiraani bannange olina ebisiraani obonyabonyeza omwana wange bwe kizibu ku nsi kuno gwagenze maaso nokimuleetera musambwa gwe kisiraani gwe omwana wange abonaabona kumbe omutebanyi agenda owulira maama ebweru atokotayo akajenereeta akambuwadde obadde onjagala wazeeweeka mukyala munnange kati okudde eno nabadde ngwagala ngusiibule ono gwayita mukyala kikyonto yadde alina gwanoonya amusiibule nadde ngwagala ngusiibule kubanga gino ekyalo sijja kukisobola engogo zitakula zijja maaso engege zitambula okuva mu mazzi abaana abato boogera myaka okimanyi kuno gwe mukwano 2 na myezi 3 na myezi 2 sijja kubisobola njagala nzireyo embarara sijja kubisobola ye maama kikyonkyo ate ekikyonkyo erinnya ekikyonkyo ate maama kikyonkyo agamawanga we gati we gakola aba n'erinnya n'obuuza omwana wa kika kyamuwalirye anze njaga kuddayo mbarara sijja bisobola kati okudda wano Faluku yali awulira maama engeri gy'atunyamu omutuuze Faluku uno ng'avaayo yenna atunula ng'engalabi bane Faluku mukwano maama kati kyekigenda mu maaso wano kyekigenda mu maaso kiraba obuuza ekiwunyango olaba omuwumbo maama ono omukazi wange mukaki mukazi wa ono mukazi wange maama ono abeera muka mwana wo kwegamba mwana wange ekyobulabo ebisiraani bigenda kutukumalawo muveeko mangu maama tonswaza maama yatandika okuba omuwala ave ku mwana omulenzi ono ba ku mwana wange kimusiga ebisiraani kiri wanano kirega ebisikati genda eri musimanyi muli mulaavulaavu kyeyo ebisiraani gasiya era mwana bamutwala talinnya mama kati mutuufu nkoze eki kakati bamubuuza maama mulenzi kyakoze ojo ozunzaana ebikazi ebitalina makulu kyona kitunulanga wa zino zibaanikako engoye kusimaye ndi mulaavu simanyi mukazi wange saagala genda maaso nakuddamu kulabanga ozunga n'ebikazi modulo kyonna obugere bulinga kwegamba obugundi bw'entangawuuzi omukazi atunula bisiraani byereereze maama nedda nze mwagala ate gwe nakugamba mwana gwe wegendeze toddamu kunsiriwalirako tugenda maaso kati okuddako eno sebyoto yali mukwano gwa mwana mulenzaani Sengoba agamba yeetegeka yeerongoosaako Sengoba ddala lwaki nswaza ku kyalo kino buli omu n'atandika okugeriranga bw'okwata abakazi n'abaana bw'okimanyi ekyalo kyonna kyonna kikwetiise Sengoba nga kineetika ku ki kyoganze oba ontunulira obulungi olaba nsobola okwata abaana oba abakazi bagamba okwata abakazi okwata abaana abato okwata abakadde okwata enkanga nze Sengoba bakiŋŋambye ne baganza atambula naawe nedda eyo bigambo by'abantu omuntu bw'onyirira ku kyalo ne bwena nga gwe mulungi wa bonna ensi tegaana kwogerako kibanjagala banjogerera kati nze njagala otambula ekyalo kino kyonna ondotera omuntu omu gwe nali nkwatidde omukazi awo ojjako gasa nti nonkwata abakazi nze gwe beerijjako Sengoba ndi ngoma nnene gwe kyoba okola genda oleete maali yaffe eri oginsanze wano abo baveeko tugende laba ennyumba Sengoba bwasula agamba ye mulungi wa bonna okudda eno jjukira mu kitundu ekyasooka bannaffe baasobya ebyobuwangwa era jjajja ono Mutenzagulu yajja matwale ga Nambi omusambwa guno ogwa Nambi era Nambi kyeyakola obutonde buli kimu yakikyankalanya ne kyonooneka
Jajja mugane ng'onyize nnyo munnange Nambi. Obutonde ng'obumalawo buli kimu kyakyankalana ku kitundu. Engege nga ziva mu mazzi zijula kwogera bigambo. Embeera n'ekyankalana buli kitonde ekitandika okubeera nga kiva mu mbeera. Ku lwa Nambi. Era nga mu kusobya ebyobuwangwa walina okubeerawo ekikolebwa mu bwangu. Singa tekikolebwa n'abaabula oba abaabuzibwawo tebagenda kumala gakomawo. Bagambye nevudde Kalangala district Kasekolo branch era ngeno project ye Kalangala. Mwana mulenzi Inspector Kasasi Mutebi Ronald n'okubeera nga kutusaako. Tugenda maaso mpola mpola. Sagala kendo subwe kitundu ekyokubiri. Omweso gwa Nambi. Kasire John Bosco origino names. Mukama wange nakuweereza babaka. Tumulaye mu nyingi. N'obagaana. Agezako okubeera nga ennyonnyolako. Era bwe wabagoba. Omusambwa guno munyiivu. Kaneetuukire. Era yaweereza ababaka musajja wattu. Ekigayi. Naye munange omusambwa gwagaana. Kati asaze walekeni yeetuukira. Omusambwa guno ogwa Nambi. Era kati nzize. Gusobole okubeera nga gunoonya engeri gye gusonyiwa. Kiki ekyetaagisa? Tukoze tutya? Era ayagala amanye kiki kye gwetaaga. Ye jjajja. Jjajja kujja n'atunulanga makansi omulaba. Bamuyita Kasire John Bosco n'agambye origino names. Kanzireyo. Era yasalawo akwate kubo addeyo. Nkole bye weetaaga. Asobole okubeera nga ensonga aziteekateeka. Zisobole okuba nga zitambula bukwaku. Yayogera najja emisambwa. Era abatuuze kye basaba Nambi alabike nti abaana abata. Olaba ejjajja engeri gyabulawo. Kumbe okudde neri mwana mulenzi Faluuku. Maama yatabuka. Banne munnange. Simalina kumanya munnange. Tofayo mukwano. Mune Faluuku okimanyi maama oyo yampisiza bubi. Naluka ngaabwe nina embeera eziringa sapatu musimanyi obugere bulinga obukondo bw'entangawuuzi. Ebyo ndabibeerawo mukwano. Buli wobeera n'omukwano omulungi tegubulamu bizibu. Naye buli wobeera n'omukwano oguli awo nga gwaluleekereeke gubeera gutyo. Naye n'omukwano gwo ogulimu ebizibu manya nti gwe guba omukwano ogwa ddala. Ate kimanye nti wadde maama takwagala nze nkwagala. Oli maama wange nze nange yenze. Era nze nkukakasa wootali obulamu bwange tebukola gwe bulamu bwange. Kyonna ky'ogamba mukwano kakibeere ki? Sisobola genda maaso nakubeera nga nkukyawa nagamba. Byonna maama byabaddeko gwe manya nti nno abadde ku bibye. Nze nkwagala. Gwe muwala asinga amaaso agendeke ku kyalo kino. Okimanyi n'omumwa gw'ensalika gwagulina kyova olaba ebiseera ebisinga nkugamba nti nkufiirako. Era yamusaba lekeni amusonyiwa. Ne maama we yanvumye nnyo. Aloka ngamba musimanyi omutwe guninga ekidomola. Abakazi kale bane bavuma bannaabwe. Teyandivumya ate sitiyandinde sikuba namunyonyodde mugamba nze muganzi wo. Nali nkyafuyisa omuwala nanva ema. Kaakati anyonyola ku bimu ebigenda maaso ku kyalo ng'ovudde ku bya maama. Ekyalo kino kiriko ebikankana era ebisobola okukankanya omwoyo gw'omuntu ne gujugumira. Ebyenyamiza buli muntu waali walabira enjuba kati n'omwezi. Nagamba ekitundu kyakubiri omweso gwa Nambi part 2. Twagala okumanya nate wajja ebiggwera. Kyonna kye kiri manya nti nno kiri mu ngalo zange 5 yenna kwatako ajja kumbendegera. Ate nagamba ali ku nkyaya aliba wa ttima nange ali ku nkyaya aliba wa nnugu. Kale mukwano kakaki tuba tugenda okukola tugende kaduuka nsooke nkufuniyo ku donati n'obutunda. Eyo yenkwana y'omu kyalo. Donati n'akatunda omwala oba omuwangudde okudda eno. Sengoba yali mukwasi w'abakazi ebyaddala. Kati mwana muwala bakyeyongerayo. Kati sengoba nga tamuteega olagawa ombuuzaako ki musajja gwe. Anti kakati nawulira mbu onoonya omulimu. Ate wano wonna nze sengoba oyo agaba emirimu mukwano gwange. Era nga olengera okuva eri yonna ensi yonna entegeera nze sengoba ku kino ekyalo ndi selebu. Okitegedde? Mulimu ogwongwo. Ate kati bangamba nti oyagala omulimu
mugongo agala oba togamba kisengooba ekituufu kiri nti agaba omulimu wali bwe tusala ne tuyita wano mu lubira tugukira wali ewoli agaba omulimu ng'ofaanana bw'otyo wano sengooba bamanyi nagambye nze mulungi wa bonna yonna gy'otambudde gwe manya gy'ovudde ne gy'ogenda bantegeera ekisinga obukulu tuyite wano ogende w'omusajja oli omulimu abe ng'agukuwa bw'oyogera bw'otyo nno kiba kijja kola soko mpa akasimu ko kale oba mpa akasimu ke kale n'amukubira ng'akanoonya kuti kizaanoonyamu esimu laba sengooba bamuyita Mutebe Leonard oligero ne muzi mwamukazako inspector Kasasi kati mwana muwala nga bamugamba gye bagende ali mutabira mwana malaga olaba esajja naye kalina kirinoonya nze baneenedda kati wajja ontwala essaawa zino nga nkusabye n'akanamba ako akasimu tokalina musajja agaba omulimu ali wali nze tugende nze baneenedda sengooba ja tugende kibadde ki kumbe sengooba bw'atabuka alina engeri gy'afuna obuswandiri mwana muwala abadde akyegaanya bamutwala bamuwalabanya Naalongo yandoosezza kumbe nkuyita liitiriiti omukyala yali agenda maaso n'okuba nga ali amanyi ku Naalongo ono nambi engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga boogeramu ebintu mu kitundu ekyasooka obuwala n'ab'obulenzi kati okudda eno muzeeyi mujomba naye yajja nga mbuzi n'ensonga alina okwenyigiramu bagende banoonya abaana bali ababuzibwawo ow'omusajja ow'ebba yagambye tugende teyali batugamba tugende twegatte ku baana manya ku bakyala abali bazaala abaana abo so okubeera nga tulala n'omusajja ow'ebbanga ono yagenda okubeera nga atuyamba tugende wamutenza ggulu ate kali ate olinda kijja tugende waluddewo nadda muzeeyi mujomba yamukeera omukadde ono bamugamba watuyanguwa baneze sengooba gundeka banaye sengooba sengooba atabisirika mangu zabane sengooba sirika togamba bukyoberawo tokikolangako sengooba nze nvaako olungi wawano enoonyirira lengera wena zabane sengooba negusajja guguno banange munyambe sengooba banange sengooba yatebuka sengooba walaba abakazi amera obuswandiri sengooba awulire santima mu santiri sengooba nga kya sengooba yafuuka sengooba era ogenda okulengera mwana muwala nabinyomo kyebamukola nabinyomo nakulaba unyirira wano kati manya omulimu ngenda guleeta kumbe nabinyomo kyebamukola sengooba yakwatanga abakazi mwana muwala agenda okwenoonya okwewulira nga takyefiiringa sengooba kyamutuusizaako enkoko kyekikola bukozi baana baayo era mukazi wattu yavaayo ng'angangala ensonga ntuufu Naalongo yandoosezza era munyiivu okudda wano baabwe ne bagenda ne bazannyira mu mweso omukyalo ne yayongera okubeera ng'akola ki atangaaza abatuuze engeri y'omusambwa guno gye gwamuloosezza abaana bagenda ne bazannyira mu mweso ne bava mu guzannyiramu ne bagukojowamu kitegeeza baasobeza ddala ebyobuwangwa zitegedde bulungi ensonga ezo wadde otunula naye ensonga zo zitegedde oba omwana kasukaali ayongeremu ekituufu kiri nti mumpeeyo akadde ensooka etambule mbatuuze ne mubazadde b'abaana bano ndabe nga tugenda maaso nokubeera tukikwasaganya kuba ekiba kyali kibaddewo era manya nti kiba kyakuddamu kubeerawo kaakati waliwo yajja akaaba akuba omulanga n'abakyala yayita bweru eri manju gye yayita oba eno emiryango kirebeka bannange omuntu abonyebonye n'abakyala yali yakoowa emisango gya sengooba era bwe yawulira mwana muwala ono nabinyomo nga gyakuba emiranga yatemera eri manju amulengerera wano no yajja n'amanya n'abakyala taliiyo bannaye sengooba mbonyaabonyeza sengooba bamukwata ne bamutwala ku poliisi oba abasirikale yabawaaki tawezayo naku bbiri ng'ali mu jjeera ngadda ate ne n'abakyala ennyini ow'okukyala abeera yeekengera kubanga sengooba wamanya ne yamusibisizza addamu n'alumba ng'agala kulumba n'abakyala ate mu ngeri endala sengooba musibisa buli kanaku ne sengooba wakomedde watandikidde naye omuntu akoze atya n'abakyala mweraliikirivu gw'ovanga okubeera nga omuntu omutwala ku poliisi n'omusibisa n'avaayo enkya ate bw'avaayo abayagala kusitukira mu ggwe naawe wakutuuseko gwe obuliisa maanyi ate nga gwe n'abakyala oyo abeera muntu mulala omanyi ekyalo kyatabangu okudda wano nafunye omusawo
nambulira ebintu bye tulina okukozesa okutereeza ekyalo. Omusajja ono gwe bagamba ow'ebbango yayongera okuliiramu abamu ku b'akakiiko k'ekyalo. Okunsanyusa. Era ow'akakiiko n'olumirwa n'abantu ayongera okugenda maaso n'okubeera nga amubuulira ni munnange tekisangika okubeera nga munnange olumirirwa abatuuze bonna ate nga naawe oli mutuuze naye n'olumirirwa bonna. N'amannyo g'enswera. Ayogera bye baabatuma. Nga mbeerera. Beetaage amannyo g'enswera nga mbeerera. Enswera eba kobra otegeera otya nti mbeerera. Amagi 15. Era ne babatuma n'emboobo. Kali yamugamba manyi soko kakasende oba omusawo mutuufu abasawo ennaku zino bafere. Ajja n'agamba nti obulwadde bwe buti nsobola obuvumula kino nsobola okikola naye ng'ate ayagala kufera. Abasawo b'ennaku zino bazibu asobola okugamba genda oleete eggongolo ery'endali ate nga teryegadangangako ne weebuuza eggongolo eritakolanga ekyo n'alijja wali n'amanya ntya nti teritaamangako. Kati balina okubeera nga beekakasa omusawo ono oba n'asobola okubeera nga atuukiriza kye beetaaga. Nange bagiyise omweso gwa Nambi ekitundu ekyokubiri evudde Kalangala disitulikiti era wali ku mwalo gw'e Kasekulo era nga ab'e Kasekulo tubaagala nnyo. Kati okudino nuli mwana muwala yajja okukojowa abakojowa ganalagere mabega omukazi gye yafa. Sirika toddamu gena laba mwana muwala yava mu kukojowa n'atandika kuculula. Mwana muwala bamubuuza yasooka okugamba nkuyambe ki. Kati okulengera omukazi ono kirabika si muntu. Yamugamba njagala oleetera omusajja gwe bayitise ng'oba omukwasi w'abakazi yennyabo ogenda okulengera ne gutema omulundi gumukireka gwali musaamwa. Mwana muwala nkugambye yenna yeetiiriisiza. Kati okudda eno ono ye mwami gwe bagamba ow'ebbango era baali beetaaga kye bayita emboobo gye baabatuma. Jjukira balina okunoonya ebintu omusawo bye yabatuma. Osobola bikozesa okubeera nga bajjayo abaana ewa Nambi. Enjuki mwazikoze. Takyebaka. Kali bajja bamuliiramu embeera ngeri gyegezaako okubeera nga eyisa abatuuze ku kyalo. Ono omwami enjuki zasooka ne zaagala okubeera nga zimuyirirya ne zirya n'abalala yalina engeri gyazeekuumamu. Ente zazirumye nange nyiri mu nnyumba si buli omu ku kyalo alina bibye. Enjuki zaataamye zaalumye ente, enkoko bazitutte entyagi tezikyali waka, enjuki zaatabuse. Kyova olamu neetukedde okubeera nga tukukeera osobole okubeera nga otuyamba bannakyalo tuyambagane. Beetaaga emboobo baabagamba ono yagirina koye sina mutawaana n'asooka akajjayo eyo yemboobo. Temuyaayaana nno sinagamba ni ngenda gye bakwasa kwatako bukwasi timugitwala likandabe keeko kennyini akaboobo jjajja ke yabadde ategeeza jjajja mutenza ggulu. Kati mumanye nti emboobo tetambula Eriko emizizo. Misana erina emizizo mingi atandika obbabulira emisoso gy'emboobo. Ozira mulaba wembadde nkawanisa. Ndowooza owulira eriko emizizo. Omuwala atannaba kubanga yeekona kagere n'omala ogikwatako oba omaze okugisobya ate bw'ogisobya giba mirerende mu mbirigo. Katugenda kulatya bannayo gitwala tebalina gitwala budde bwa misana. Erina essaawa zaayo gikwata ogitambuza emboobo. Bano bajja mu kalasamayanzi. Tetambula mu kalasamayanzi, tetambulira mu ttuntu. Kitegeeza balina okubaako obudde bwe balina okudda. Mukimanyi twetaaga emboobo obudde bugenzi. Twetaaga okuzza abaana. Ate omusajja otagenda tuwa mboobo nga tumuwadde kasente katwekonemu omulimu tugibbe bubbi. Baagala okubba emboobo. Weewunye nno bantu bakulu. Ne mukyala Nanyonga ali kuno emboobo tugyetaaga. Maama Lutuule bonna wano. Firimu egenda maaso. Tetuyinza vaano nga tetulina mboobo. Ekyo kikafuuwe. Munnange oli yalinako gye yali agenze. Omukyalo omu ng'akomawo abazza. Jjukira babagamba emboobo erina obudde bwetambuliramu. Ya misoso erina emizizo. Ng'aginoonya. Sokolindeko erabika yagirese wali yagitulagidde weeyabadde. Kati kumba agenda tunawo nga weeri. Yasooka kubaza nga tabba mboobo y'abandi. Nga tabba mboobo y'abandi. Bano balindidde wano.
mulimu omuntu gw'olaba ng'anenya omwana we omwana mubbi naye nga teyeetunuuliddeyo embeera ze ziri zitya nga maama abba emboobo y'abandi nanyini mboobo ali eno tamanyi n'agamba buli lw'olira ekinnayuganda manya tuba kukya kwigana kyakumanya naawe gyebaleko ng'osalinkiriza kiki nsalinkiriza nzizonguzeeko ku katooke kaati ono ali eno mu lusuku afunye n'abagagala okubeera nga bamugulako amatooke tamanyi kiri waka kabadde kasigaddemu nakatunze nakola ntya muwogo nga ntuuse kuzina emmere ennaku zino emmere nga bw'omanyi ono Januari omusana guba pereketya guli gwaka ne gwakako ne mu nsawo ngenda kola ntya enzo ono wabbodomu tonawulira munaye gali ku kyalo nti nti omulenzi ono omumanyi gwe baakazaako erya faluuku naye nga luli ate baali bamuyita linnya ddala timumanyi akyusakyusa amannya nga talonda kyetaano omwana akilonda akiteeka mu nsawo ogenda okijjayo ati nga takwata ku ngege engege nga temugoba era ng'emugobera ddala emisinde owaayo nange mbuulira ku kyalo kuno buli kimu kwe gakyafuusa ekizibu enjuki zaatabukidde abatuuze enjuki egoba enkoko n'egigoba ewaka n'etaddaka eyo njuki giveeko ng'egoba nkoko bwekwata ku mbuzi eruma nnume n'efa eba njuki ndala biginye ebiri kaalo kuno ojula okusanga ebitooke nga bimeze amagulu nga bitambula waliba omutuufu kwegamba ebiwuka bijula kwogera enjuki zitera kwegamba zitera n'okubeera nga ziŋaŋalanga abantu kino ekiri ku kyalo kinyeenya magi ze banne ekyalo batukisenkeko obusengu sisima kye tugenda kukola gambo bingi ku kyalo kuno okudda eri Sengooba mukama yamanyi naye Sengooba bamwogerera yagamba nze mbakwasa mukama kali akaddemu ke nagamba okajjukira ndi kaliwa kwotegeeza kali tokajjukira naawe kali kaddemu kanyirira Sengooba okakasa kati mbadde njagala osooka oyambaleko bulungi Sengooba engeri gye kiri nti oli mulungi w'abaanye njagala nkukubeko kwegamba ekikwa bino ebagamba nti okwata abakazi njagala tunoonye omuwala gw'ogenda okuwasa ogamba liizi ogamba birungi gwe manya nti nno njagala nkutwale naye saagala odde mu doyidoyi njagala omuwala omukwata empola ng'ekyateka kuba abakazi babakwatanga giraasi oyambale bulungi tugendeko eri gye tugenda maaso nodigidira kuba abaala abo gye babeera kwaba abawala njagala ofuneko omu gw'ogenda okuwasa ensi ereme kuddamu kwogerera ate nze Sengooba omulungi w'abaanyi nsobola okulemererwa kati nga bw'olengera mbadde wano mmaze okubeera nga neggunda naye nedda kanonye ku bisaato osobole okubeera nga osabula ove mu kweggunda tugende Sengooba adde amanyi anaagenda n'ekkooti ye talinaamu yadde akasaati akalala ekkooti gy'olaba yeekanika era yeekwana ate era yeekwata n'abakazi gy'abadde ayagala okulumbiramu ono yagamba kadde kalaba oba emboobo weeri agenda tuuka eri emboobo yayambangako enjuki obutamulumba kiri awo okudda eka nga enjuki zimusazeeko enjuki nga zimusazeeko tukyagenda maaso n'omweso gwa Nambipatu nagambye evudde Kalangala disitulikiti mwalo gwe Kasekula be Kasekula tubaagala nnyo vijja Silva tatanikolo nga bulijjo kaakati Sengooba bamutegeeza abaana ab'obuwala be baliira kashi ate kyaliwe yali amutegeera Sebyoto amuteekamu obwokunywa Sengooba ebintu bye byakwata bukwasi bakazi naye bikwatagana n'okuddugaza emmeeza si byabeerako eno wabeera abaana ab'obuwala aba buli kika bannanozi kwegamba babeere noo nga bakuba muziki Sengooba ndi aya baasi kewangambye nti eno nfuneyo gwe ngenda okuwasa mulimu w'ogenda nga tewaliko mbu gino myaka kyegizina mu bbaala eno n'enkanga zizina n'enkanga liitu n'abavubuka n'atalina kabina afazaali ani enya omugongo batere bamulabe omuziki gukuba bamaama Nandu bonna obasanga ne bane Sengooba ng'onyiridde naba Sengooba sebo Sengooba atatandika kufata Sengooba nga afata laba ekiri mu ndongo laba wagomesi gwe okyazanya n'ensi owagomesi ava mu kuzina amazina n'agatyentebula butyentyebuzi tugenda maaso nagambye ekitundu kyakubiri yavudde Kalangala disitulikiti manago Sengooba bakuta omuwala waliwo omuwala kyeyafuuka n'abulawo ne Sengooba
era Ssengoba agenda okudda eno nga bali mu kibira. Omuwala laba kye yakola Ssengoba. Kumbe omuwala si yali amuleese. Omukazi oli yali agala omukwasi w'abakazi Musambwa guli. Bamugamba gyemu engoye. Era Musambwa guno ogwa Nambi gwali munyiivu. Ssengoba nga bamugamba yeeteme sipeeya. Ssengoba nga yeesabuukulula abatannamala kwesabuukulula. Ne batwala Ssengoba. Kaakati nno bannaffe bana baali baagala okubeera nga bagenda ewa jjajja Mutenzagulu batwale be yali yasaba basobole okubeera nga balumba eri ku kiggwa ekya Nambi oba ku kabira eri waggulu basobole okubeera nga bazza abaana abaabula n'abatuuze abaabula balina okubeera nga bajja ewa Nnaabakyala owuliriza tunuulira. Ensonga etuleese nga nze kyamani w'abavubuka ebintu ebyantuma twabifunye. Mwabifunye? Kikola nga ne Mr. Kabindi ono situse naye. Kati ogenda olengeda ne muzeeyi baamuleeta weewaawo tulina okugenda kakano bakira abaana bano mbagamba nti baluddewo naye nga tebawulira. Ensonga zino nabagala tuzikwatise maanyi so kaakati abamu bazitwala ng'ezitali mugumba. Naye nze nga muzeeyi mujomba saagala bintu byakudda mu muzannyo kaakano. Byatabuse ku kyalo. Ekyalo kyatabuse olutabuka abakazi bavaamu embuto olumufunyisa kiro luvaamu kunyeeza okumakya. Bw'oba okyasaaga n'ebintu by'emisambwa ng'osobeza ebyobuwangwa. Ofunisa omukazi olubuto ssaawa nyeeza ekiro ku makya ku ssaawa 4 ne luvaamu. Tozannya n'okuzannya. Bwe muba mubifunye byonna. Era Nnaabakyala yatandika obbabuli oluvannyuma lw'okubeera nga bafunye ebintu bino byonna bye baali beetaaga. Jjajja Mutenzagulu balina okubeera nga bagenda ewa jjajja Abataasi kuba ekyalo kyetaaga okubeera nga kitereera. Bino byonna ebiriko ebifuusa ebyambyoni birabike ne bisangulwa ku kyalo kino obutaddamu kubeera nga munnaye bibeera ku kyalo. Kituufu nnyo. Siyinza kubalekera kubanga ekyalo kyange kino abantu bange bawedde. Gw'oba okyazannya ekyalo bwe kitabangukira naawe omukulembeze waakyo kitegeeza toyinza kubeera na mirembe. Era omukulembeze ago abalina ogendera awamu basobole okubeera nga bakola ki bataasa ekitundu. Okudda eri mwana mulenzi Faluuku ali ne mwana muwala maama yamugaana omuwala ono yagamba omuwala ono ajjudde ebisiraani kumbe omukwano gubayisa mukamu onyirira panenaawe onyirira olugongogongo. Bali mu kunyumirwa bali eno ku biiki kulizi nga bwemanyi biiki z'ebyalo bali ku mwala eno bawoomerwa banyumirwa obulamu. Naawe teweesuula mu mazzi faalu. Ye mwana maali erinnya lyali amuyita wadde yali mu boodagaali ng'akyusakyusa amannya ku kyalo. Yalonda ekizike ne kifuuka engege wawa okwata awo ggwe. Kyekka nange okimanyi lwaki nkuttewo kati ate okwatawo obudde bwa misana oli musiru janti eyongereyo eno. Kumbe mwana mula atandise okusavuwalinga nga bwemanyi abawala asavuwalinga tagamba akanya kugamba weeyongere eno naawe nga sikuwulira sembera eno. Kumbe alina kyabala ekirala. Wano wennyini kijja kukola kati kiki ekigenda okukola gwokimanyi naawe kati ate kimbuuza. Bali mazzi bagezaako okunyumirwa. Kyokka wannaye Faluku naawe kiki naawe olyawo otandise okundeetera ebizibu kati owulira oti ampulira kiri fayini. Kaakati mwana muwala aba akyalina Faluku ogenda olengera ebintu biringa bire nebisooka biyingira Faluku. Faluku agenda oli aliwo amuyita owaaye ninda eri mazzi wakati ng'atandika okugamba ninda bane naye bebi bane kati ate ogenda wa Faluku ani akuyita. Kumbe emisambwa gya kuno nagamba gyo milala oba okyali ku bya Nambi kati ate Nambi alina engeri gyakikolamu nga ndala. Mwana balaga olengera Faluku yagenda n'asibira eri mazzi wakati n'abula kwe kutandika okulajana. Ebiri ku kyalo mawano gennyini Ebintu byonna embeera ng'eyagaze edda ku kyalo kino.
era abamu ku baakakiiko bamutegeeza buli kimu kyawedde kye balina okugenda balina okugenda ewajjajja Mutenzagulu abatwale wajja bayinza okujja abaana bannaye abaana balina okudda bazzukulu bange kyagala baana kubeera nga ate babulira ddala omuntu abeere ng'omugumba ku kyalo kino tenkanya era bagezeo okwebaza muzeeyi entetenkanya gye batetenkanyizaamu si kwegamba temala gasangika era si nyangu kiika buli lunaku naye bwe kiri nti mubifunye baade babonaabona amannyo g'enswera okugafuna nga teyegaddangangako omusawo oli Mutenzagulu yabatuma ebintu emboobo baagifuna n'ebirala babifunye n'amagi gaako bembeera nabo nti ninda mu lutabaalo era ono yategeeza abeewuwe okugenda agenda naye obutadda n'okudda lwe bayita olutabaalo nga beeyongere balina okugenda ewa Mutenzagulu kati ono yajja agema amafalu ku kiki ate nange mbadde ne faalu nga tuuga eri wansi ku mwalo waliwo amuyise n'agenda eri mazwa kati faluku gyabulidde waye maama omwana wange tiwalagwe nagamba olina ebisira niva ku mwana wange n'ogaana maama yatandika kutabuka butabusi kumbe ebiri ku kyalo byogeza abantu obwama era abatuze nga bamaze okwekuŋŋaanya n'abamu ku baabulwa abaana baabwe kotadde ne n'abakyala nga yakulembedde ekibinja ekize wa Mutenzagulu balina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bagenda bazze mu mbuga Mutenzagulu ababuulira ekyokukola era Mutenzagulu abazzukulu tubaleese bamutegeeza abazzukulu bazze watu mumaze ni mujja ffe baabo yemmwe nti yeffe baabo naffe okusanga ng'abaalamusa bulungi tegedde nti munajja nze nabategedde dda jjajja Kayiza abadde yaŋŋambye dda ne Nabizaana nabadde namubuuza naŋŋamba muli baakujja lubyo wabatuma laba Mutenzagulu bw'atunula bifuna ne babindetera kale olabye bamuyita Kasirye John Osikoligino n'emuzi sigenda dutumira mwana kati sigenda nange nagambye sijja dutumira mwana era sigenda dutumira mwana nagaye ku kino nga omutuuze ate nga ndi mukulembeze tulina okugenda ndi kale mulekeni mukola ki mugira tuve wano kuba obudde tewali nambi munyiivu eddiba lya ttimba olaba engeri gye bakyukawo eno mbuga tomala gakisinikiramu mannyo osinikasinika amannyo oyinza okuleeta ebizibu era Mutenzagulu n'asaala abakulembere bagende guno omukolo gulina okutambula nga masanaale teri kuleeta muzannyo enkoko zaatabuka ku kyalo ezimu zitakula zizza maaso zeerabira nti ezaatakulwa nga zizza mabega nga bayingira munda ono yali Kabaka Masabo Mutenzagulu omwo mwatunuuliranga olukandwa Mutenzagulu teyali mwangu n'owebbango ng'ayingira laba Mutenzagulu oyitawo nobwisi n'ojja mpaka mu mbuga eno ate endala olina kuyita mu kananka ako akalinga akageeti akanafuti kati wano balina okubeera nga bayimirira ebireeteddwa birina okuteekebwawo omusambwa guno ogwa Nambi gusobole obimanya abatuma n'akagoye akeeri byali bingi tebyali bitono emboobo amannyo g'omusota gwe bayita enswera naye nga tegwegadangangako amalobi tekaaba gamwetegeke ekiseera ekituufu kituuse ekyokubeera nga tutambula beebuuza engeri gye bagenda okugenda ye Mutenzagulu bulijjo atulevulinga ne batema ng'olina Mutenzagulu toyinza kwegomba nnyonyokakana nga balimbire bannanga omuntu nga yeegombanga okugendako entebe ennyonyi tugirinyidde wano wa Mutenzagulu bagenda okulengera balimbire bino bemwegomba musimanyi nja kulinnya ebbaati simanyi ndiririnnya ddi bano baalaba bannaye jjajja Mutenzagulu mwannanga oli w'amaanyi olaba nange oninyisiza ku nnyonyi kugina emyaka wulira buli omu ayogera bibye yabakakanya kaadizi nga lubadde lugendo lwa nnyonyi mwanisasudde mmeka obukadde bumanyi okuva ogenda London gwe eno mumanyi gye muli mu America kumpi mugenze Canada Mutenzagulu sudi mulimu bajjajja nga si bangu Mutenzagulu asabuka si mwangu ategedde kale mulina okubeera nga mumanya nti ebintu bizibu n'abaleeta mpaka eno ye yali manyire otambulira mu bire kati emikolo girina kutambulira wano
tukyagenda maaso nagambye kino ekitundu kyakubiri omweso gwa nambi patu malize ensonga zemwagala okukola ki balina okuguma kwotadde okugumiikiriza ensonga zisobole okubeera nga zitambula nga zeezo nga beeyongerayo. Eno obutonde bwonna bulaga nti bwayonooneka olw'okusobya ebyobuwangwa nambi yatabuka. Ebyobuwangwa n'ennono byava dda bikaasangwawo era bikawo kadda tobizanyirangako oyinza okuzaala embererezi. Tukyagenda maaso nagambye nevudde Kalangala district era ng'eno projekiti y'e Kalangala mwana mulenzi Mutebi Ronald Inspector Kasasa okubeera nga bakutuusaako zonna. Tulengera ne mwana mulenzi Sokweyama nagambye ateyo y'abazanyi bankizo ekyagenda maaso ne Namakula Resto twamulabyeko Kasire John Bosco efirimu egenda maaso kitundu kyakubiri. Jjajja yasalawo okubeera nga abongereyo mutenzagulu naye ng'atandise okutunula ng'olukandwa. Jjajja atuuka atandika okutunula ng'olukandwa kati abatuusa ano waliwo omuti. Okuwulira abaana abakaaba munyiivu ebintu byonna baali babireese jjajja embooba agirina atandika okuyita nambi ebintu bye maama tubireese obusungu buleke otusonyiwe akozesa mboobo era okutuuka wano alo jjajja atunula ng'olukandwa Kasirye John Bosco oligina nemuzi agenda kunyigululwa obusungu bugenda mugwako kimulese byayagala yabatuma akagoye akeeru alina okola olwaliriro wano nga lwakagoye keeru ku muti guno gwennyini abaabulamiranga we giri amaloboozi gokka agaliwo gawaawala ne galuuluuba jjajja nga atereeza jjukira twaleka ne mutaka Sengoba ku kyalo bamututte kitegeeza omusamba guno tegwayagalanga abantu bazanyira ku bya buwangwa tegwagala bakozi ba bikolobero. Munange amala okwala eddiba lya timba eryeyanjuluza lyokka gwe muvi otya kaakati emboobo yereeta emaalira bamagi nago naaga gwe bwamala okuleeta amagi mu kabbo ate kalina okubeera nga kookyeko toleeta kabbo kalamu osaaga n'ebyobuwangwa maama nambi ng'amuyita kiwantuma era abantu bombaleesi batuuse akano jjajja atandika okwogera naye ayogera nga amira ebikaawa bonna balina okubeera nga bajjayo ekigali tomala gajja mu kigwa nga tolina kigali buli omu z'olinamu zonna zirina okugenda mu kabbo baalimu abalina 2 3 5 omuda bonna ne bayiwawo kati kasamba oteekayo ekigali ekiddako maama nambi kugamba nambi kutabali obubaka bwantuma nabutuusa era tozanyisa ebyobuwangwa buze mubikuume ate mubuwe ekitiibwa kyabyo era ateekayo obubaka byonna byonna maama nambi bye yali ayagala basaba byonna byali bimaze okubeera nga bijja baabwe kyensuubira kyogenda kukkiriza era mbadde munnaye ŋŋamba nti munnange engeri gye bazze batuukiriza buli kimu kyensuubira nti ogenda kuta abantu baabwe ogenda okulengera anono gubaleese yavayo alajana kumbe kabaya si kabaya we mama buyitawo basooka muyaye emisambwa mizibu omuyaye kabaya okukyalo gwe basooka yagira mu kapijamu oyo kabaya nti banne guno omusambwa mukambwe kyebakoze si kibi kati awo tukoze tutya kaakati abaddirira kubanga bba abaliyo bangi jjajja agamba abaliyo bayinza okubeera nga bangi olaba osoosa abayaye bakabaya kitegeeza n'abali ogenda kubata we mama
Yaye efudde ogenda olengera Muguluma. Muguluma yali omuganga w'oku kibuga eyali akoze sente mu Owino. Alumba Kabirambwa agenda kakulaakulanya. Naye baali bamututte yaviirayo mu Kinunga naye mundeke. Mundeke banange kye bakoze enfunye nzaazimanyi. Yita wano vaayo olaga Gasiya Buloolo. Olega ekinu ekiddugavu yita wano Gasiya n'ayitawo. N'otunuulira gano agayayigo ku kibuga. Kyokka mwagenda ku kusoma eby'obuwangwa nga temumanyi muzunga nga omukagwa sigala. Mizozo omwereere. Ye jjajja Mutenzagulu. Aba isoko lindeko. Kyogamba nina ate tagenda kutabaana agenda kutaba n'obukka. Why Mama Nambi? Kotadde bano abayayi b'oku kibuga nekyegeza n'abaana oteeka okubata. Nnyo tusiimidde. Era baasiima. Kitegeeza kaatadde bano abayayi olaba abatadde. N'abaana baffe agenda kubaleeta kati be bajja. Guli omusambwa muzibu gusooka kuta bakozi ba bikolobero. Abayaaye ogenda okulengera nga ne Sengoba naye bamuzizaako ku bali abayaaye. Tetukkiriza Sengoba kuvaayo twali twamuwona atukwata ku kyalo nange yali agala kunkwata n'abakyala. Sengoba tagenda vaayo. Tukwegayiridde bambi totampologoma. Totampologoma. Sengoba alinga mpologoma ku kyalo kuno buli muntu amutya akwata abakazi n'abaana. Oyo yagala n'okwata mukazi wange tagenda kuvaayo aganyabu. Kuva linga mbagamba bakira buli lwembagamba simuulira. Muzaire ye yakigaana. Bakomba kwerima nga bagamba Mama Nambi tata Sengoba. Ebikolobero byayina ku kyalo tebayinza kumala gamuleka. Sengoba alajana ndeka banange ekyaddamu bakwata gye babadde wookya eri omusambwa gukutwala obeera ku lukaliriro. Kiboko zifuna mufulirizo vaayo ova odoze mu understand. Era alajana banange munyambe. Sikyaddira kwata bakazi. Sikyaddira basengoba. Laba Sengoba. Sengoba bamutwalira mu Nanka. Yali agezaako okwesa bukulula tebamulinza. Gwe Sengoba yenze yebuuza gy'ali. Bakembobo. Bananga ate abaana baffe Sengoba tulabye abuze ne ate abaana baffe. Sengoba olubula jjajja Bakembobo n'atema butemi. Wali atajja sobola nsonga zino. Yabagamba okukakana. Bw'ovanga okubeera nga mwaze kima baana ne mujja ew'omusambwa nga mulowooza gunaabawo abaana ne gusooka gubawo abayaayi be musinga obutayagala ku kyalo. Era abatuuze byabasobera. Kati atuwaata Sengoba mazima ddala ffe twetaaga baana baffe. Jjajja jjukira yayogera n'omusambwa guno musirike temuntawaanya temunkyankalanya. Musirike Mama Nambi alina ensonga ze lwaki. Bano balumba bulumbi ne babatwala abaana bali basobya omweso gwa Nambi. Be baviirako obuwangwa okubeera nga budde bonkana. Nga mubuuza. Onyasungu bw'alina ayinza obutatabaana. Jjajja naye amalamu amaanyi. Dindamu akyaŋŋamba. Kuba ebimbuuzo bingi. Kati bamubuuza ebibuuzo. Kono naye mune Mama Nambi nyamba kuba bano bankuba nange ebibuuzo wadde naawe ombuuza. Naye bayambe otubuulire nga bwe twaze ne tweta byoyagala abaana abe bagenda bafuna batya. Kuba bootadde be bayaaye basinga obutayagala otadde ne Sengoba omukwasi w'abakazi kyalo. Agezaako kunyonyola musambwa guno. Gubeeko kye gugenda maaso n'otereeza gubabuulire bagenda bafuna batya abaana. Amajago bagataddewo buli kimu bakireese. Era jjajja Mutenzagulu yali omu ku basajja abategeera enkola z'emisambwa. Kaakati omusambwa guno olwawulira emiranga gy'abakyala bano gusooka gubatangaaza abaana kye baakola. Baana baazannyira mu mweso gwa Nambi. Mulindemu temukaaba. Kati bangambye abaana baakola omusango gwa Nagomola ne bakuba omulanga kwaye mulinde temwasamira wano. Munne yandituyambye wadde abaana baakola omusango gwa Nagomola. Temumanyi nsonga lwaki akoze atyo. Kati ababuulira. Abaana baayonoona temumanyi nsonga lwaki agadde kikole atyo. Tulina bwe tugenda okugenda.
bayinza obutata bane jjajja batange abaana baffe bannange ani asigala nga talina mwana bane nazaala omu lwaki nsigala nga ninga omugumba balajana balajana ekirungi agenda kubeera nga ateneza ensonga bwangambye ekiri ku kyalo kinyenya magi mwana wa mwannyinaze bambi omwana wa mwannyinaze maama nze nga ndabye senga bizibu kumbe okudda ono yali senga mwana muwala sente yajja omulaba sente nga nzikwatangulamu byakulya mwana muwala yalonda bulonzi sente n'agulamu zidonanti n'obutunda laba omukono kye gwafuuka ogwalonda sente mulimu ekyalo ky'obeerako n'ojula okufa obufi okiveeko olumi mwana muwala bw'aliko omukono gwayengera ne guva mu kwengera ne gumyuka ne guva mu kumyuka ne gwefumba ne guva mu kwefumba ne gutandika n'okuvundirira era senga yalaba nga kino kirala Nazzikuno nga aliwo ebintu bye boogera nga tubitwala nti bya lusaagu nga bagamba nti munne mutuntu tebamala gaserengeta ku luzzi emisambwa giba ginaaba n'obiyita byakubalaata naye ebintu ebisinga tebimala gazanyirwako era bajjajjaffe Nazzikuno ebintu ebisinga baabiwanga ebitiibwa byabyo kati okudda wano kuki ku kiggwa baakomawo Jemuli jjajja ababuuza oba gye balindi gye tuli jjajja ndaala jjajja kaakano nti gye jjajja ekituufu kiri nti twolekera tugenda okwolekera okugenda kyenyini ekituufu kye mubadde mwetaaga tugenda okugenda ewatuufu abaana emulina obafunira nambi we yaŋŋambye yagambye ewa naye nga situnagenda mulina okwesiba 2 ne mwenyweza oba kimunabandi jjajja twenywezeza eno gye tugenda olugendo lwolulala sule ono lwetwatambudde amazima gali nti singa ebadde tiketi ya nyonyi bw'oba tolina tiketi ewera mu buzito bwayo eno tosaana kugendayo naye kyemmanyi muzadde jjajja buli kaseera akyusa entunula ekisa kati atunulanga luboobo mulengera oluboobo lwennyini baluyina naye jjajja atunulanga ddwo kale twolekere abaga boolekere free transport ne bagenda ku mweso balina okufunira abaana bali ku mweso wennyini ebintu by'obuwangwa birina emisoso birina emizizo oyinza ogitwalanga egy'obusiru musimanyi biki ebyo byali byadda my friend tewali kyadda kitakyaliwo era teri kivaawo ne kisaanawo nedda ssebo mwe abantu mwe mukyusa naye ebyobuwangwa bikasangwawo era bikawuka dda tomala gabizanyisa kubisobya komyewo yakomawo ku mweso era yeegayirira maama Nambi ng'agamba abantu bano beeyozezza mitima ne bakkiriza ne mune baakola ensobi era abaana baabwe bakyamu naye basaba obabaddize kyobadde nabo ekiseera kimala tuzaale buzaazi alo waliwo eyajja wuuyo ayambadde byeru tozanyisa ekigambo bya buwangwa ne wajja n'omulala ate bano bavuddewa mutenza gulu mbadde manyi nti oba bano ate bakongozi bo oli musiru bana twabalengerako baaliko muzannyo guno ogw'omweso nga bazannya era okulengera ne basooka basigulayo omwana omu kakeje yasooka ne bane kakeje wange kakeje ne basooka bamuza kwakeba kakeje ne bamuza kwakeba bonna batandisa bajjayo abaana bonna abaabula sanyu yasigaddeyo naye ne bamusikayo essanyu obwana baali babutwala Nambi yawulira omulanga gw'abatuuze kyova olaba ebyobuwangwa tebisinikirwako mannyongoze mu bimanyiira mujja ofuna obuzibu bali abajja 2 ne batema
era mu kutema abaana baabafuna kitegeeza ebintu ebyali ku kyalo ebyali bisinze okubeera nga biteeka abatuuze ku bunkenke byatuuka ekiseera nkireka ndi ate bikola ki birabisa okubanga muna ebiweddewo kuba baddamu ne bayozaayoza ne batuukiriza ensonga ne bazirongoosa ky'oba olabe bagambanga nti ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti okiwanga ekitiibwa kyakyo kubanga kiba kikasangwawo era kaawuka dda so kitumaliriza nga tugamba tutya nti ebyobuwangwa bireke nga bw'obirabye nga bwe wabisanga era bwe biribeera lubeerera mirembe na mirembe ebyobuwangwa bisigala bya buwangwa kubanga bikasangwa era bikaawuka dda kibadde kitundu kyakubiri omweso gwa Nambipatu nagambye ebadde kalangala pulojekiti eno gye tulabye era nga bannaffe ab'ekasikulo ku mwalo era nga bw'okitegeera yadde bakutuusaako agamba kimwana mulenzi Mutebi Ronald balina nnyingi nnyo era nga bakyaleeta tubaagala nnyo mwenna abalabi baffe abawagira ebinauganda mwebale kulaba VJ Silver Tata Nicolo nga bulijjo nga nze mbadde nkwereza era temujjangu okwo tubaagala nnyo gye musinzira yonna ate era mweraba